emboozi eno gikola sigikola nga bwe mpulira mbusanyi taata Museveni vaayo nyambe bane mama fit nze njikoze kunyumya omuntu alina embeera eziringa nze ng'onoonya kitaawo olutalo lutambulireko bwe ntuula n'endowooza kwebyo byokoze olw'erinnya lyange bwe ntuula n'endowooza kwebyo sebo siryerabira omuntu anewerera okunzita nga naye yennyini awulira bw'ati ng'era waali alaba okubeera nga ate ye mukwano gwe ennyo nalabe ng'obulamu bwange buli mu katyabaga ekisooka kitaawe bwe yali akolerera kunzita nemponera awatono ennyo ng'ate ne mutabani we naye kyaggumiza kati munnanga amaka naleka awo nenziruka ekiboga gye napangisa akazigo nendeka awo era nzijja siraze nga magamaga ate mu kutya kubanga ono ne bwe manziza ensooba ono ajja banyumiza mbu gyendi kaakati wengwa yennaku gye nasigaza mu nsi era lyessanyu lyesaakombako nga bwe nali ndowooza okugamba ekintu kyensinga okweraliikirira kwe kufa n'okufiirwa buli luyimba lwonna nga lwakadongo kamu nduyina buli luyimba lwakadongo kamu oluyina nze nina abayimbi bakadongo kamu abasukka mu 200 mwaga abannauganda ate bw'ogenda mu bakongo nabo nsussa mu 3 abayimbi toyina luyimba lwakadongo osoddumbuze wano abayimbi ba wano bakumalamu amaanyi omuyimbi agenda n'ayimba oba nakola ekivuli enkeera ku TV nga bakugamba obugoye bwe yayambadde bwafudde Dubai bannaayi agoye ako nti bwafudde Dubai naye engoye ozimanyi afupeti n'akalenga byayimbiramu wali byalimu ku stage naye byavudde Dubai enyonyi yeyabireese naye ng'ali bukunya bwe nyini naye nga bakugamba nti obukosimu obwo bwamututeko nnyo ssente era bwe balusiza n'ekivulu nga tebunnatuuka kati famire kasate balaga nti ate nabo balese busosozi ate bwenayitamu naye nga nze mpulira muli nti nteredde nga mpulira muli emirembe ngifunye ng'era mpulira omikisa ngulina buli akantu ke mba nenyigiddemu nga nkafuna kama nanyamba bwatyo nefuna ewange nenzaala abaana mbawozezza bali 8 n'abalenzi 3 n'abawala 5 omulenzi wange omukulu yatuula esifo badde nnoonya nnyo Mukama nyamba atuukeko mu nsiini ey'omukaaga kubanga olugero lwange nzize ndumunyumiza ne mugamba nali mugezi naye saafuna mukisa weyambisa omukisa guno nga wendi kuba teri taatawo muto teri sengaawo toyina jjajjaawo omusajja toyina jjajjaawo mukazi wabula nze kika era omukisa gw'omulina nga wendi mugweyambise nga wendi kubanga Mukama lwalikeera enkya nanzijjawo toyina gw'oliddukirako kunyumiza nnakuyo kakati ekafufe gwendiko covid ono kyatukoze agenza okuvaawo nga muwala wange webaddiŋŋanwako n'omulenzi nga afumbiddwa tumuta omulenzi omulala aganze taata akasatandika okupoota ng'abeeramu wano n'ogumu ekitundu naganze siddayo nze nja kwebeezaawo era muvubuka mukozi tava mu bizimbe n'okuzimba kati ayigidde ddala oyo nemmuta kati minoono Emma ayatuula esifo mu kaseera ka covid nenfunawo ekakiri abayigiriza ebya kompyuta nenga buli kakisa konna nga wendi kakozese oba okusoma kw'amasomero gaggaddewo ebyomisomosomo ebisigadde oba byamikono ebyaki gwe byonna bigire abasajja babeera mu nsi wano nga balina ziddiguli 5 nga buli kyomutwalako akimanyi gwe buli mukisa gwolina nga tewali kyokola baako kyoyiga kompyuta nazigendamu era olw'okuba nti nze waggulu eyo saakusobola kusoma kutuukayo byasoma sibimanyi sinza bimanya naye nga ndaba kafe ndaba abasomeramu bangi obulamu ne butambula bwe butyo oliwa okyalina emirembe oba kati wasalawo newekufuna nti oliweka ye bali bamaliriza batugenda kumaliriza yabali eri abakuteeka ennyo emaliriza yaabwe kati yeeri eti baganda bange kaakati abo yensonga lwaki nakulabye nkunyumiza emboozi eno kubanga mu buwere jjajja yandaga nti omwami Kiviiri
ekyamagezi kyeyafuna nga bagambye nti omwana si wuwe yayagala kunzita. Kati ekisinza okuntiisa kuba muganda agamba nti omuze mubi gufiira ku mugumba, kitegeeza azadde yasikira omuze. Abaana abaana bekunyumiriza Kiviri be yazaala wasigaddewo omwana omu wabula buli olukya neewerera okunzita aŋŋamba nze muloga akoze ekibuga ewaffe kubanga kasajjajja yafa yalaba nga yasigadde teryamugambako najja ng'asala amapoloti era wonna wakulaakulanye ng'atunda n'enju gyennyininyini gye yali abeeramu gye yeezimbira nayo n'agitunda yadda mu muzigo. Kati ensobi zazaakola ng'atunda ebibanja nga talina kyeyeekolera mukulaakulanye ate akisadde ku nze mulemesa nze namuloga n'atunda n'ennyumba ye bweyatunda ennyumba ye yagulamu zipikezi n'ateekawo abaana bavuge naye ng'alina famire ate yanisoose okula ekifo. Ate fe abantu ababonyebonye ennyo tulina ebyokuyiga bingi bye tuyigidde mu nsi eno. Kyenkula akalondoozi era kyolibulira omuntu addako ekintu kino kye tuyimiriddeko kye bayita ttaka nga sigo wakeera enkya n'okwata ssente n'okigula olina kwatiwa ekisa n'akuwa olunaku lwolikeera enkya n'okitunda olituula mu nju ne weebuuza ssente gye zaalaze nga tolabayo nga tezaagudde nga tewaguze malaaya nga tewaguze mwenge ogenda kubuuza gye zaalaze nga tolabayo. Ekyo kyemmanyi. Kati omwami ono atunda ebintu byataagula ekibanja kyataagula Mibule yajjanga omupakasi yajjamu omunaku n'akola n'agula obuntuntu yagula obubanja bungi abantu baleme kubeera bubi n'akkiriza n'afa nga munaku ng'ekibanja akirina. Era Mibule ye musajja eyeekolera omupakasi yajjanga omupakasi n'akola atuuse okufa nga alina emitwalo 5 emitwalo gy'atoolako nti bayite sukaali ng'obubanja bwe yagula ng'asala busazi kapoloti ne bamuwa akakadde n'akassa emitwalo lumbe lumuluma agira bugizi bwati leeterayo kiro y'ennyama leeterayo akanyama bwe kati n'alya. Naye omuntu atunze ebintu byonna n'abimalawo n'alyoka asigala ng'agamba nti nze muloga buli olukya neewerera kunzita nze bwe naaba sinnafa tajja kutereera nze neetaaga kufa alyoka afuna emirembe. Kati ate nenzijukira ne kitaawe yali anjagaza kufa nempulira nga muli ntidde kubanga ayinza otutuukiriza kitaawe kye yali ayagala. Kitaawe yali mumalirivu nnyo okunzijawo nga kyekyokka ku ntegeera ye nga bwe buwanguzi bwalaba bwayinza otutuukako singa omwana babadde babuwumye ekyo kyayinza okukola okufuuka owuwe ku ntegeera ye. Seegomba kutegeera Kiviri nfaaye wadde omusisinkana kuba sirootangako nti omuntu ategeera nga Kiviri asobola okuba nga yazaala nze. Era saagala kumanya oba yaani oba abeerawa ekikulu nti nze najja ewaka we nasibuka naye omuntu eyamusimattukira awatono ng'ayagala kunzita sina mukwano gyali. Kaakati mutabani we bw'avaayo nti buli kizibu kyalina ye nze muloga nze nsaana kufa nsaana kuttibwa azze akola ebintu bingi naye Mukama ali ku sayidi yange. Oyo yandeetedde obukulu kalondoozi nga mpulira emirembe sirina. Ekyennaku nti twawasa abakyala ba Luganda muganda wange oyo nange. Kaakati kintu kye neewuunya nti omukyala owange mukwano nnyo ogw'amawejje era buli ekinkwatako akimunyumiza. Buli mawejje lwatabuka nga aneewera okunzita omukyala ajja n'anenyanze era amuyita musajja. Ate omusajja wamukoze eki? Omusajja omutambulirako, omusajja lwakita omwesonyiwa, omusajja mumubuuza bannange tusiba wano ffenna nze gwolaba sina gye ntambula kati ntambula ekimu eki bwe banyala kumanya bya Ukraine essimu yiino kwebiri bya mizannyo kwebiri omukutu gwa TV yonna oguli mu nsi ngusaakinga wano n'engulaba TV yennyini weeziri awaka 2 firimu ekibanda kya firimu kiri wange ewaka nsobola oteekamu gye njagala. Omupiira ku kyalo kwonna bagulaba wange ewaka nsobola oteekako n'endaba. Kaakati ngende nga nyumyanyumya ku bantu nfune ki? Era kiboozi ki ky'oyinza okundeetera nga kisinga emboozi eziri kuno Uganda enyuma SB4 buli puroguramu zonna ziri kuno Bakaluzi production
gwe kyoyagala kyoyina Uganda enyuma alese kaki n'omulaba Carlos production elese kinoka SB final kapya kinokebera buli kintu kyonna kiri ku simu kakati nze ngende mbuno tunyumya ku mukuluma wecce tunyumyako yazimbe kalina yakoze kyamagero ki era sina kye mumwagaza nga bwe seetaaga kiviiri kati okubeera nga omukazi owange mukwano nnyo gw'oli era buli ekinkwatako akibanyumiza bulungi omuntu anewerera okunzita nga naye nyini awulira bw'ati ng'era waali alaba okubeera nga ate ye mukwano gwe nnyo nalabe ng'obulamu bwange buli mu katyabago ekisooka kitawe bwe yali akolerera kunzita nemponera awatono ennyo ng'ate ne mutabani we naye kyaggumiza kati munnanga amaka naleka awo nenziruka ekiboga gyenapangisa akazigo era nkabeeramu bweti ebaafuamakajagalaga kubanga alina ate manene okuli ebyobugagga amaka nateekaawo nendekaawo era nzijja siraze nga magamaga ate mukutya kubanga ono ne bwe manzize ensooba ono ajja banyumiza mbu gyendi kubanga bo bali mikwano gye kakati awo ensi bwentuusizza essanyu nemba nga saalifuna nga bwe nali ndisuubira naye emirembe nginoonya si buba kyakulya ate emboozi eno gikola sigikola nga bwe mpulira mbusanyi taata Museveni vaayo nyambe banemama nze njikoze kunyumya omuntu alina embeera eziringa nze ng'onoonya kitaawo olutalo lutambulireko mukama asobola okuyamba n'oluvume soko ogabe enamba ey'essimu mbeko kyenkubuuza kubanga waliwo abeetako okunyumya naawe bembadde nga njogera nabo nga babuuza omwami oyo alina olugero olulungi enamba ey'essimu nina whatsapp eya Airtel 0755 25 82 nina M10 yo teri ku whatsapp eri 0783 55 77 72 era essimu zino ziri mu bika bibiri eya Airtel eri mu linnya eryakasumba taata lyeyantuma ow'ekasubi mpulira mwagala nnyo kubanga bwe yafuna amawulire nti ne gyenalaga bateesa kunzita yagamba mumugamba akomewo akyali mwana wange mumugamba akomewo era agamanya bakyagampita endagamuntu sigirina naye ng'era mu kuginoonya nali ntaddeyo Kasumba Fred gye bampitanga eri kubanga abasinge bamanyi kati eya MTN bwe buzaale bwekakiri bobu ekibuuzo kino kikulu nnyo kyenjagala okukubuuza amazima gali nti ogwawa kuba tusobola okumaliriza nga tugamba nti oli wa Mbogo naye nga waliwo n'abalala bakunoonya kati ekibuuzo kiri nti ogwawa ekirala kyonzijukizza ntuuka okukulaba nga binsobedde baganda bange ab'ekitintale bantu bakulu myaka 4 bafiirwa juzi ne baddamu ne batula ne baganda naye muganda waffe ate nga yenze yali mukulu waabwe abula atya bo balumiriza nti nze nafaanana taata waabwe ewakyeyune balumiriza era ne muganda wa kyeyune gyali era yabagamba nze sizze n'atuma bo ne beeteesa bonna famire y'abantu nga 6 nga bagenda kujja ewange mbanyumiza olugero luno byajja bitya era ne basonda ne ssente emitwalo aga ne bagamba nze nyongereko 2 tugende ku musaayi bo tebabikkiriza nze nafaanana taata waabwe ne mumalayo era ne bagamba munze bwe neesibako nti nno nafaanana abalaalo olwokuba baganda bo bennyininyini n'abagamba taata oli nti Ssekabaka Muteesa wano yali yafaanana abalaalo naye yali mulaalo nga nenyina si mulaalo ne kitaawe si mulaalo naye nga tuna Muteesa ddala omulaalo ne bagamba nti ssebo wano weewammwe kaakati nga bateekateeka okujja kwekunoonya nkulabe tunywe olugero luno bagamba tugende ku musaayi kaakati wengwa yennaku gye nasigaza mu nsi era lyessanyu lyesaakombako nga bwe nali ndowooza okugamba ekintu kyensinga okweraliikirira kwe kufa n'okufiirwa kubanga wali awali ekijja ebyaddala siyinza kuziikawo nga mawejje waali tasobola kunzikiriza kuba yagamba tamumanyi ate yasiyinza kufa ne banzikawo naye ekintu kyekyanoonya Mukama Katonda nyambe era ekyo kyokka kyekizibu kufuna kafo ndi mukupakasa noonyese ne buli eziwero lw'abaana ne bagoba fiizi ne wabaawo ebizibu bitya akasene ne kayiika nina looni gye nassaamu endagaano yange eya poloti kati oba emazeeyo emyaka 2 tevangayo lwongimalayo ng'ate nziramu nga neewola nga kyeneewolera kugula kabanja nga kalina ekyapa
ne bweba yiikeegi wendigalamira nga tebajja kunsitula kunzuuza nawe tulaba abantu ebeefiiriddeyo kati bwe bunkenke bwendiko mukama katonda n'amala nkuba ekitalo bwe kito nenfiirwa nziikawa mukama katonda n'amala nzitulira mu bulamu bw'ensi eno banziikawa olwo nsigala kungulu bantwala eri mawejja abafubu twaffe tetumumanyi banzize bule ate bebulemeeza abaana sabi bagamba kubanga olusi waffe bamawejja ekyo mbanyono nabo noonyi ssente okuleka nga bo be bazitoola kubanga nze mu mutima mwe nnyininyini mwempulira eddoboozi eriŋŋamba nti wano weewamu kakati ogendagenda ku bano olugero luno lwenjagala obbasindikira sisobola kgenda ku musayi kubanga ekyaddala nze nkiwulira mu mutima nti bwe natuuka ewaffe siyinza bagende nga bakimanyi toli muganda waabwe nali mbayise oba ekyo nakyo bwetaaga okuwawula kubanga bangi abalaba basobola okuwa obwabuzi nabo wandi batadde ne bagenda nga bakimanyi toli muganda netugugendako ne bakikkiriza lumu wabanga bwe bagenda okusasula ndowooza ekyo kuba kati nga naawe bwowulira obubi nga bakugoberwamu nabano we bawulira obubi nga tokkiriza bakebere omusaayi obere waabwe obatobe waabwe era ndowooza tujja kugendako mu butuufu bafune nabo okumatira baweere ekirala kye basinga okulumiriza nti nfaana taata waabwe nange ekyewuunya taata oli yali musajja omugezigezi ow'ebyafaayo ne jjajja teri muntu n'omu yabasikira mu mbeera zaabwe ate okuleka nze nga jjajja buli luyimba olwafuluma mu mwaka gwa 5 ng'alulina kyebalengera okubuuza biki byonyumirwa era biki byolina ebyenjawulo byewenyumiriza mu bulamu buno bw'ensi kanzija nga taata ono Dawuda buli saaba awandiika buli kintu ky'obuuza ekyali mu bufuzi bwa Uganda wano nti abaana yaliko kooki wa KCC mu 7 baddi nga yabimanyi kati yenze buli kintu kyonna kyonna ekyayitako emyaka abasinga bakibuuza nze kati nze bukyanzaalibwa sigendangako mu disiko nagendako mu ndongo nga ngenze kusulayo nga sina wakusula era bampa amagezi nali noonya obuyumba mwemba nsula ne baŋŋamba ekiro we bakwatako bagenda kuttanga mubbi naye kwata singi 10 endongo wali kujja ne yalina singi 10 oba ozinye oba tozinye obeeramu mu ddembe nga nokumwa poliisi ewerujja eri ojja vaamu ku makya nga oli kiriya ne bannanga abalala batalina we basone baŋŋamba folooza tulina we tubeera kaakati olw'okuba nti nno saafunanga kugenda mu disiko kugenda mu Ssenyi Basudde yazze Ssenyi Bagundi bazze jjajjo yali omukambwe ennyo nga buli lutambi lw'omuyimbi olufuluma alugula kati ne tubeera nga essanyu liba lyakuwuliriza kaseti awo waka kaakati mukadde wanjala okubuulira nti buli luyimba lwonna nga lwakadongo kamu nduyina buli luyimba lwakadongo kamu oluyina nze nina abayimbi bakadongo kamu abasukka mu 2 mwaga Abannayuganda ate bw'ogenda kadongo kamu oba otegeeza Lukongo ate nga n'Abakongo ate bw'ogenda mu Bakongo nabo nsussa mu 3 abayimbi tolina luyimba lwakadongo osobola oddumbuuza wano nasimu naye bwe ŋŋenda mu bintu byange benzize ntereka ndusangayo byebugagga byolina ekyo kyekyobugagga kyenina nze neewuunya mpuliza lediyo ng'oli atedda aweereza kadongo kamu ng'akuba abayimbi aba basuti kafeero sebatta newalukagga kwe bakoma okuwa analysis buli akuba essimu taata ennimiro y'okubuganga eyo bw'okampeereza nze oba omumaze neweebuuza basudde ensi yagirimu bwomu abasajja waliwo ennyimba nga siza kadongo kamu nga zaali zakudigidde okwedda mu Suzaana bwaperandi gundi wano ekatwe bagiyitangani wano walinawo ekatwe awo gundi kirabu nye kakati nga luwa abasajja emyaka egyo bonna nze mbayina baana essensuwa abo bakubanga nyimba zakudigida anti mukyambadde Frida Sonko Adija Namale baboneke Steven tolina gombuuza nga simulina era bwebaayo omuzira kisa yenna nze siromba sisaba bya bwereere nawuliddeko nti mukulu Balamu yakoze rediyo Emasindi ate nze ndi Kiboga mukulu Balamu bw'obanga gy'oli oba oyagala myuziki w'Abakongo ow'omu 67 yenze
oba oyagala wa mu G9 kinana kuba mu G9 wano omukongo yafuuka omukongo wano mu Uganda Bamadiru Balusimabere Bashalamwana Makamakeya buli muyimbi gwolowoozaako Chiko Chikaya Federa Wu Bambuta Likasu buli mukongo gwobuuza nze mumanyi era music we mulina katono nyo sokoto obeko ko tuwako ku music wa bakongo oyo kuba ku kyotwa nawulira nti ekigambo sape kyave kituufu sape abasajja bana abakongo oba omusajja omukongo yasinga okwambala ndowooza era music w'abakongo yatunumiranga nnyo ng'omusajja ajjanga ayambadde suuti asibe n'ettaayi nazina amazina gootalabangako nga wandisubire nti onasibe ettaayi ndowooza n'okwenyenya tasobola agenda mu ofiisi nga Lusimabere ajja asibe ettaayi n'alyoka azina amazina ng'era music w'abakongo tatusala kubanga endongo kyekyo ate n'amazina kyekyo nga leesi bakunami bambalira ddala mu bitiibwa kakati sape waliyo ekibiina eyo ekyabala sape balina oluusi bakiyita mu Lufalansa sapwa balina era bakiwandika SAP oba UR sapwa nga kyo kyabambazi naye ng'omwambazi oyinza ogandooza pulada gisimbye wali nedda ssebo emisana wonna basima binnya bayiikuula zaabu buli omu aweereza munne kakalayi paka kwasimbayo waggulu okukiyingira ekitone nnyo oba olina essuuti 40 n'emigogo gye nga tongaaga ekizimbe ky'omusappa oyo gw'olaba ayambadde n'atonnya ndowooza toyiyewuwo ndowooza toyiyewuwo nga ge makaage oba akafumbiro naye nga mu luguudo wali engatto ate olaba bubbaagi buno obujjira ku ngoye oluusi nga koogera kampuni ekola ako tebakanyuzaako kubanga bo bamanyi kampuni ez'amannya era bulijjira n'akulaga bw'ati olaba akapande ako nti ono ayambala guzagundi Spencer waliwo abasajja abo Abayitali amakampuni g'Abayitali agakola engoye bafala naddala Yitali zengoye zebasinga okwagala abasatu era yali akulira ekibiina ky'abasatu yali gundi ono yafiira na Nairobi wano jo gy'abalamu era yafiira ku stage Lusimabere Simadiru ate Lusimabere teyakirimu atalitabule nsitabule aliawo alina yayimbanga mye musajja mukulu naye ng'ayimba akaloboozi katono yayimbanga akaloboozi Papa Wemba yali abakulira ng'ayambala boli n'omutunuulira ng'ekitono nnyo ali mu miliyoni 7 Bannayuganda bambala abayimbi bawano bakumalamu amaanyi omuyimbi agenda n'ayimba oba nakola ekivuli enkeera ku TV nga bakugamba obugoye bwe yayambadde bwafudde Dubai bannaayi agoye ako nti bwafudde Dubai naye engoye ozimanyi afupeti n'akaleeva byayimbiramu waliwo byalimu ku stage naye byavudde Dubai enyonyi yeyabireese naye ng'ali bukunya bwe nnyini naye nga bakugamba nti obukosimu obwo bamutuddeko nnyo ssente era bwe balusiza n'ekivulu nga tebunnatuuka naye nga Madiru asobola osiba essaawa ku mukono wamu nga miliyonezi ate golodi bamusima waabwe ate ayambale yogumu ekitundu n'otunuulira engatto bwoti nga ndabirwamu gye weerabamu obwerabi ng'empeta ku mikono kuno nga buli mpeta ekugulira akagaali basajja baali bambazi kati n'abasatu oyo gwengoye Papa Wemba Koffi Olomide ekyo ekibiina bakirimu ekyo ekyabasatu n'abalimbi abalala katono nnyo gatumba kubanga abo tugenda okusinziira abaagala music bakutegeera abali ku TV ne radio abaagala okukozesa n'okweyambisa wano mu Uganda bayimbi ki ogamba nti wano bo sibalabanga bye tuliko tuli mu kweyiiya ate tobalabanga enjawulo yabwe bwe bayimbira ne boolaba olwaleero nooseka tusokere ku boolaba olwaleero nooseka ekisooka kati okuyimba capital so si kitone nti okirina kwata miliyoni yo bw'okwata miliyoni yo genda onoonye Silver Kyagulanyi genda onoonye Eddie Yawe nze bemanyi be bayiiya bakuguza obuyimba anti okuyimba kusuubula oli akwata bukwasika kadde ng'agenda ng'agula akayimba olumala okukagula nga akageegenya
studio weziri ng'agendayo nga bakamukolera ngadda ku stage ng'atandika kukola ssente. Wano abayimbi nga bayiya nnyimba zaabwe, abayimbi Uganda esussa ne mu 100, naye ate ffe bennyini nze bensobola okwogera nti nno beebo bayinza kuba nga tebawera 3 kubanga bemmanyi abayiiya batono, era abayimba musiki ffe nga abayimba musiki owedda bw'osigala nga ne taata wajja kuwuliriza era batono. Naye abayimbi abo abatono omwami Eddie yawaayi n'eddoboozi, era Afirigo ye bbandi esunsula kyetegeera. Afirigo abayimba bangi bandibadde bagigendamu, naye ewuliriza eggono waliwo ennyimba z'abakongo bangi batujerega nti kati obiwuliramu ki, naye waliwo eddoboozi gy'owulira nga seneke, kubanga bwe tunaagamba mbu abakongo owulirizaamu ki, ate twerabira nti basula ne Kafeero bagendako e Bulaaya nga bayimba Luganda, Nandujja Bavalo ne bagenda e Bulaaya nga bayimba Luganda, kati abayo baba bawulirizaamu ki? Ne bagattagatta ne babavuunulira amakulu g'ekyo kyategeeza, ne bawuliriza neggono oluyimba, engeri eddoboozi gye litambula. Omusajja David Lutalo owuliriza eddoboozi eseeneekerevu n'okkiriza nti David Lutalo muyimbi. Eddie yawe nga yakubidde akayimba k'omukwano, owulira ddala ddala nga akujjukiza hane sensuwa. Kati ate mu bakyala, abakyala abayiye ennyimba abasinga bali bakadongo kamu. Abakyala bano abaliwo bambi basuubuzi, akwata bukwasi ssente n'agenda kwabo abaziyiya abo abakola ennyimba n'akagula n'akageegeenya n'agenda mu studio ne bakakola n'afulumya, naye nga ye yennyini si ye yakayimba. Ekirala mu music muno Katonda tagaba byonna. Teri mukazi nga nalulungi ng'alina amagezi agayiyo oluyimba. Ekyo oyinza olowooza mbu kyakuvuma oba kyakujereza, nkubuulira fakiti. Omukazi nalulungi tasobola kubanga alina amagezi agayiyo oluyimba. Era abakyala wano abaayiyanga ennyimba tebaalinga mbooko nga bano abaliwo bwe babayita. Margaret Nampa yali mukyalo omuyiiya nga nebbaawe yennyini ali ku bunkenke omukazi okubeera nga yamusinga okuyiiya titabaligidde. Adija Namale tabangako nalulungi n'akamu bwe yeesimbako oweegi, naye yali mukazi omuyiiya. Ne Kongo yagendayo n'ez'olukongo ng'aziyimba wano. Ate Adija Namale ye muntu eyasinga okuyimba ennyimba eziwaana abaami, kuba bwe yayingira mu basajja ng'abasajja buli musajja avaayo ayimba luyimba luwaana mukazi. Adija Namale bwe yajja alina Kasujja, alina Bosa, alina Jooni, yayimba abasajja bangi, alina Sejjemba munnange atonumya, ng'owulira eddoboozi essenekevu ng'ayimba bami nga ye tayimba mannya ga Kizungu, kuba kati omuntu Omuganda ate erinnya lye alifuula bbi tayinza byogera. Era kizibu okusanga wano ayimba oluyimba nga wana omuwala ng'amuwaana erinnya lye ery'ekika. Naye ate Adija Namale ye muntu eyawaananga abasajja ng'awaana mannya ga kika okulaga nti yali agendera ku nnono. Kale wano abayimbi bangi naye ng'ennyimba basuubula busuubuzi si baziyiiya. Mu kadongo kamu nga tumaliriza waliwo eggayaŋŋano, waliwo naye waliwo abayimbi be tutawulirako, bw'oba otuwa otugambe nti bana tebaali banja, kubanga buli omu amanyi basudde. Kafeero tumwogerako ono bulijjo, tuddeko ku mannya agatali abo abantu obategeeza. Omusajja Charles Semakula yali musajja muyimbi ddala ddala. Omusajja Godfrey Kavuma yali musajja muyimbi ddala ddala. Basebbowa Mugonza, Bakabugo baali basajja bayimbi. Abayimbi bangi okulaba nga ntudde ku masimu yange kubanga nina nange ka kompyuta kange mu butaasoma bwange mweze nga nkuŋŋaanya ebyafaayo ebyo ebikwata ku bayimbi. Abayimbi ate ennyimba zosobola okugamba nti zino bannayuganda tebaaziwulira nga ekyokulabirako nga Amirise Ngendo oba Wire Mukaali sobola okuwa ku mannya ago n'otubuulira nti bano nga maliriza kano wakawulirako kwabo benjogedde Amirise Ngendo ne Wire Mukaabya. Kakati kadongo kamunze kenva nsinga omwagala kutereka byafaayo kubanga nakunyumirizaako emabega nti akabenje akagwa ku lw'emitiyana kadde kabusa akali tekabangawo mu myaka egyo kayinza okwaka ekaaso okubaako omutawaana mu myaka egy'emabega egyo
naye wano ne bw'okabuuza omusajja omukulu asobola okuba takajjukira naye ate omusajja Matya Kakumirizi yakateeka mu byafaayo ne kati bw'okawuli akayimba osobola okujjukira ebyafaayo ebyo. Kaakati abasajja olaba omugga Mayanja wali eggobero gwakola ekyafaayo ne gutabuka ne guziba enguudo ebitoogo amakanisa gano ne gaggwera ensi n'ensi ne yeesomba okulaba ekyatuuse wali nga si kiro kyankuba si musisi naye ng'ebitoogo byasazeeko ekkubo ekiraga nti empewo za Buganda nyiivu. Ekyo kyaliwo omwaka gw'67 naye teri n'omu akimanyi nti kyaliwo. Kyali wali e Busunju ewa Mikka. Waliwo omusajja muyita Bernard Nsubuga. Bernard Nsubuga tannafa akyaliwo, yayimba ennyimba nnyingi nnyo. Waliwo omusajja Gerard Neddideyo Masaka yayimba ennyimba nnyingi. Kwabo ababiri Ekule yayimba ekyafaayo ky'ewa Mikka era nawe ekitoogo kyakola kye kimu nga bwe kyakola ewa Mikka. Naye singa oluyimba luli saaluwulirako nange nandyegasse ku bantu abasinga abagamba mbu ekyali eggobero tebakirabangako, naye nze nali naluwulirako era ndulina mukadde wange nga walwagadde nsobola ddukuwaako. Amiri Sengendo wanjawula atya kwaffe tumuyitanga Dikuula nti Dikuula muki kuba siraba nti akola katemba ennyimba zitomulaba naye wanjawula atya nga tumaliriza. Amiri Sengendo yaliwo ssebo, Amiri Sengendo yaliwo naddala oluyimba lwe olwa Kabanja amakulu gaali mangi nnyo ne ku ssaawa eno gakyaliwo kubanga ekyaddala nga pulezidenti bazagamba abantu nti obugagga busigadde mu kulima na kulunda kubanga oba oyagala oba toyagala obulamu butambulirako ebyo bibiri kunywa mata kulya mmere. Akati alina akayimba ke yayimba akasiina Kabanja ng'akulaga nti omuntu alina ekibanja obeera omaze nti bw'oyagala kaledi otunda katookeko ensawo ya lumonde evaamu ekitanda. Amiri Sengendo yayimba akayimba k'omukwano aka Oliver ng'owulira ddala omusajja asinda naawe koyagala oyimbire omwagalwawo naye yamala n'akaddamu ennaku zino tekanyumira namu n'omulundi n'ogumu era ennyimba ze ezisembeyo zino zazaayimba teziringa ziri. Ate nno zakyeva mu muyita Dikuula twalina ekiyimba edda nga tukyali bato baali baakitugaana nga bakiyita Kidende naye baatugamba nti mukadde waffe oyo ye yayimba oluyimba olwo olwa Kidende. Kati Kidende n'alyoka amulekera bano be twayitanga ba Dikuula nga bano Kafere bwe yayogerako. Dikuula baatambulanga n'ekidongo katawuni naye ekyo ekiyimba nga teri Dikuula gw'osanga nga takimanyi. Kigenda kitya? Omanyi gundi oyo ekyandagira ddala nti bamuwayiriza yakiyimba bamuzaala Luweero mwami Amiri Sengendo naye kyalinga kigamba nti kale oba eggombola ki naye nga tigamba waffe Luweero gombola olazira obwe waliyo omusajja ng'erinnya lye Kidende yakwata akaana k'emyaka 6 nga waddawo ebyekisirusiru bingi nnyo ebikwata ku kaana ako ke yakwata naye oluyimba olwo baaluwera. Ate edda chansi yaliwo nga teri muyimbi ayinza kufulumya luyimba nga terukkiriziddwa nga lediyo eryemu nga muganda wange akasengejjaako okukayitamu oluyimba lwolukkirizibwe olina okubanga byoyimbye byamagezi ddala ddala nga waliwo abawuliriza ne basengejja ne bakuzaayo bino bijjeemu ne bino bijjeemu. Era ennyimba zenzijukira ezitaafulumira ku ntambi lwero lwa Kidende olulala oli yalufulumya ku teepu naye oba yakikola atya oba yagula ziteepu enkalu n'alwerikodingira baaluyitanga nenanyiza nga lugenda nenanyiza kanenanye sirabanga mukadde yenanya kati ng'alina bw'asabika ebigambo nga tawemudde lwatu naye ng'amakulu gategeeza buwemu. Sabategeera ani yaluyimba naye nga lwafulumwa ku teepu n'agamba ogigabangako ng'okyali mulamu endeku owulidde mbu naffe twagiziinako mulumbe lw'omufuuli ez'endongo. Ekiyimba ekyo kyali kya buseegu nga ne bakusanga naye nga waliwo abatambuza teepu eyo mu byalo nga teepu ezo balabika kuba kaseti zaalinga zirikodinga nga bw'oteekamu n'onyiga kalikoodi ng'osobola likodinga by'oyagala ndowooza baali baasuna ndongo na mikono ne bakyeyimbirawo nga banyize kapeesa ne bagenda nga bakolamu buteepu bungi ne bagenda nga babusaasaanya naye ng'oggyeko abo
abantu abasigadde bafulumanga ennyima nga bamaze zeekenneenya nga n'akasengejja weekali. Nga tuwumbawumba osobola tuwa obugambo obusembayo naddala eri music ate n'obusembayo obubwo tumalirize. Obusembayo eri ayinza okuliza emboozi eno n'anenya maama wange. Maama wange talina musango era namusonyiwa era mwagala nnyo. Omukyala yenna gwali eyo omuvubuka n'akugamba nti oyo omwana nze muzaala n'omugamba si gwe omuzaala n'akuteega n'amugwa mu bulaga amutuga amutte, osobola okukeera enkya n'omumuwa nti oli mutuufu nga bwe wabadde omutta munnange mwana wo kwata. Yazuula nga kino kyeneena kya muntu ekitasaana kwesembereza era ekitasaana kuwa mwana w'abantu. Mwebaza nnyo singa teyankuliza mu mafamire ago amangi ate nga gaali g'abategeevu nandibadde nayonooneka. Kubanga abaana abana kitange Kiviiri be yazaala, ababiri baali babbi bakondo era tewali yaziikibwa, buli omu baamuttisa mayinja ne batwala ne baziika ekyonziira, teri amanyi baziikawa. Ababiri Lwanyaga ne Mawejje be twasiira nabo mu kyalo. Lwanyaga atufuddeko wano juzi era mu mbeera etali nnungi, kati neesigala n'omu aneewerera okunzita, ekiraga nti maama yali ataasa bulamu bwange okuntuusa mu mbeera bweti. Teyamanya nti ekintu kika kiba kya nsonga nnyo nti omuntu ne bw'oba omwagaliza ebirungi nga tomutadde ku kika kye tajja kutereera, ekyo kyataamanya. Naye nga anzala yali amumanyi, tebakulima nti abo bonna yali yabaagalako ng'abuzaabuzibwa mu tategeera ani anzaala. Yali anzaala yali amumanyi naye teyali muntu mulungi ng'ate anjagaliza okukula obulungi era kye neenyumirizaamu nti yankuza bulungi. Nze sibba era nze nali nsiriddwako emirundi ebiri. Ogusooka mu 96 kwali kulonda okwa Museveni. Mukataata wano Kasubi yava okulonda n'aŋŋamba Kasumba akalulu ka taatawo kali wano taliiwo ali mu Lukoola, tekajja fiirawo katwala okasuule. Nze gye nva teri buzibu, babuuza mannya galiko bw'ogoogera ng'ogera ligo okasuula. Ekitali kituufu bwe natuukayo ne bankwata nensulamu mu kkomera nenvaayo enkeera. Gwe mulundi gwe nasooka era gwe musango gwe nazza. Ogwokubiri gwa mukyala gwe nina ewaka, bansiba nga baŋŋamba nti nabadde mwana wa ssomero, wadde tebyali bituufu kubanga bamaliriza baŋŋambye omukyala wo mutwale. Olwo nalwo bankwata ku Sande nenvaayo ku Mande. Gye mirundi gyokka. Ebigambo byensembyayo byebyo. Maama wange teyalina musango era teyali mwenzi, wabula omusajja gwe yali yafuna bwe yali yazaalamu omwana ono ayogera, yategeera amaze kufuna lubuto nti omuntu ono si mulungi, wadde yali nzaalo ya ku kyalo. Ate kino kigende eri abazadde abasinga, waddira abantu b'omanyi nti okalondozi bamuzaala wali, nti osentamu bamuzaala wali, nti owalugembe bamuzaala wali, n'ogamba omuwala nti nze togezanga n'oyagala obulenzirenzi n'obuyita na bulenzirenzi buvubuka, n'olyoka ogamba sengaawe ow'Emasaka waayo nakyejo kajjeeyo atandise okubuuka n'obulenzi bwakuno n'eri gy'alaga waliyo obulenzi. Olumu omuwala ono okulaga nti ye wa waggulu nnyo, omuvubuka azza obuzi ku kyalo bw'abuukira mbukuba mwe muli bulenzi bwa ku kyalo, kumbe oli mukozi wa bikolobero nejjava bagobye mugobe. Kati Kiviiri bwe yali mukozi wa bikolobero nga nejjavudde bikolobero bye byamuddusizza najja ku kimu. Olw'endabika ye abantu mulekerawo okwagala endabika, yali alabika bulungi mu ndabika nga musajja mweru, enviiri za munyerere ng'asanyusa okulaba n'amaaso, naye nga empisa ez'obuntu nga taziina ng'era si muntu mulungi. Ekyo omuntu bw'anaaba nga mwegendereza okulonda kala, n'abasajja bangi tubasanze ng'abonaabona lwanna lulungi gwe yawasa naye yafa langi naye teyalowooza nti akanyama akalungi bakassa ku kamasu. Awo oba ofuuse emmese, kuba emmese yeerabira nti buli kakulya baakabisseeko, nerokesa nga akafi akanyirira mbuko kali awo, nerowooza nti yo bajagala nnyo okugiteerawo akafi, egenda okalumako bakuba bukubi. Kyekyo mukwano gwange, maama wange teyalina musango, yali ataasa bulamu bwange era mwagala nnyo. Tumaliriza ku kya music wa wano, gw'omulaba otya olaba agenda wa? Music wa wano takyali wa wano, music wa kukoppa. Kubanga kasa twatuuka mu kintu kye bayita St. Global Village, ng'omuntu kyagendera kwe kuba oluyimba wano, ng'owe Tanzania ajja duzinirako, owe Nigeria aluzinireko, kade tubeera nga tetukuba za Uganda, tukuba za nsi, tukuba za Afirika, tukuba za nsi yonna. Tewakyaliwo songa amawanga agatwetodde gakyali ku nnono.
Kenya abasuna endongo zino nga abavubuka bannaffe wano ze bakuba sijja boogera kubanga oluusi muyinza okugamba nti obanza alaye naye bye bigunda bwe biti ne Kenya gyebiri naye ate bali abasuna akadongo ka Kijaluwo tebakakyusanga baseera ku nnono nti eyo endongo ya Mujaluwo esigala ekyavuga abakongo gye bali ate batusinga n'obulabufu bagenze Bufalansa bali mu Portugal eyo bakuba endongo naye era bo basuna yaabwe ekireetera ne bali okugiyingira nga bazze okulaba ekipya naye nze mpakana nti abayimbi baffe abaawano nti asobola okugenda e Bufalansa najjuza oba asobola okugenda mu Amerika najjuza tajjuza kubanga byayimba n'eri bye bayimba ebyagaga lubindi ago agakula agalinga essowaani ge beesabika ku maaso era n'eri ge bambala obwo bupale obukunamiza emabega ku bunyero era eri bwe bambala kati oli atuuka wano nga kyeyalese eri kyalaba n'alaba ng'enjawulo tewali kati tewakyali ndongo wano nti yaffe kubanga tukuba owe Nigeria azine owe Jamaica azine ekintu ekyensi yonna tewali nti kino kipya kye Uganda eyo endongo eviiriddewo dda n'aba akadongo kamu batandise omukyusa Abdulmulasi yali akuba akadongo kamu kati naye yakyuka kusanyusa Afirika yonna nansi yonna kati endongo eyaffe yennyini n'oli bw'avaayo nti asuna lukoba ageegenya endongo eyaffe eyawano mu Buganda tajjumbirwa ogenda okulaba nga teryabigula teri gye bamuyita naye n'alaba nga tebikyamukolera sente n'ayigira mu bintu kati endongo eyaffe yennyini ey'ennono tekyaliwo yafa Vincent Segawa akuluma okuva mu ndongo nnyo Vincent ate bambi Buganda eno yeyandibadde ensaali mu kadongo kamu kubanga kadongo kamu akulaakulanya Buganda n'olulimi lwayo nti Oluganda kadongo kamu kye yali akola naye osanga nga bwe bategese nti nkuuka kisenti toobero kiki ebyo ng'era platform okusinga bagiwadde bano abawubisizza ennono yaffe ng'omukyala ajja n'ayimbira mu Gomesi omukyala Fridas gundi ono ani Namuddu ono yali owaddaani mugulu ono yafaako mu Gomesi nga agumidde bulungi okwogola awogodde najja naye n'olaba nga ayolesa ekitiibwa ky'Omuganda n'ennono ya Buganda ekintu ekyavaawo ekyo kyaviirawo ddala okuyimba kwaffe ne kuba gundi ono yalinga alumisa Oluganda Vincent Muwonge era kyeŋŋamba nti Buganda Vincent Segawa okuva mu kadongo kamu yannuma nnyo era kyaliko takimanyi ajja kumaliriza omuntu yenna tuzze tuwulira nga buli muntu ayingira eddiini nga mukulu amaliriza akoze ebikolobero simanyi lwaki kubanga baatunyumiza wano nti Jamiru mukulu obusiraamu yabuyingira mukulu ng'era erinnya lye naye ayagadde okufuuka omusiraamu ennyo okusinga babusanzeemu n'amaliriza nga atandisewo ekibiina ekivudde ku mulamwa n'abalala bangi betuzze tuwula nga bakugamba nti oyo nno wano gundi Carlos baatugamba nti obusiraamu yabuyingira buyingizi naye Segawa okuyingira obusiraamu ate n'akizuula nti okuyimba kwa sitaani ajja kumaliriza bamugambye nti okwesiba bbomu kya bwakatonda kubanga akolerera ggulu bajja mugamba nti bweweesibako bbomu kya bwakatonda ojja kusanga agyesibye agenda abaluke okuva mu ndongo yatuluma nnyo kubanga yali ayimba oluyimba lwe yasembyayo luno sirimba owulira engoma yenyini bakisimba olwali luwuliddeko olwo sirimba ye omukazi oweeka osaana omuwaayo kuntu oluyimba lunyuma nzija muno mugambe nti nzija owulya ddala amakulu gennyini ate ng'endongo kyekyo kyennyini kale yannuma nnyo baana